Mujeri Yesu temulwawo atuje mufe manolero fena tuyito kusembera ayongera muje ye atwagala ye atwagala bolonyi era yajokutufira fetutukejali muje abazitoweredwa mwena abakoyele bibi muje mwena nabahumuza muje mwena jendi ye atwagala ye atwagala bolonyi era yajokutufirira fetutukejali abantu bona chiyinzika lero kusonyiyirwa ddala kubebibi byabakiriza byatwalibwa Yesu. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo omulungi atulaba ku Happy King Uganda yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba mugamba mutya muli mutya mwebale mwena abasubscribinze abasharinga emboozi zaffe zino zetujja tubaterayo ez'enjawulo. Olwaleero nno tuli wano ku Mukono Diocese Mukono wennyini nga wetusinzidde olunaku olwaleero okubeera nga tubaweereza olunaku olw'Esande yeno Sande guddewo Sande zonna ezigenda okubeera nga zitambula tugenda kuba tukuwa program erinnya no tetunalilonda naye tujja bawo erinnya ettuufu maaso eyo gye bujja n'abasumba bange kubanga ngenda kubanga buli lwa Sande tufuna service wano wenyini ku Happy King Uganda n'abasumba ab'enjawulo tugenda kuba tufuna emmere ey'omwoyo tugenda kuba tutukuzibwa oyinza okubeerawo ng'olina embeera gy'oyitamu naye nga weetaaga kwegamba okufuna ekigambo kya Katonda. So kye twakoze buli lunaku olw'Esande tugenda kuba tufuna abasumba ab'enjawulo ababuulizi ab'enjawulo abasajja abategeera kye bayita okubuulira enjiri tubakyazeeko ate babeere nga batuliisa ekigambo kya Katonda. Kijja kuva gye muli bwe munaalaba nga Sande tebamala munampaayo olunaku olulala oba munaayagala Sande emu nga tubawo enjiri za mirundi ebiri ekyo nakyo tukisobola kubanga Sande yo tugenda giwa lunaku lugenda kubeera lunaku lwa Katonda nga bwe kizze kibeerawo mu bulamu bw'ensinga bwe butambula. Nze Happy King Uganda muzzukulu wa Mugema ate nga nyongera okutegeeza nti programu eno ey'Esande eteekeddwamu ssente aba St. Paul Anglican Church Waltham USA nga baneeno kanisa esinziira mu USA okubeera nga eteeka ssente mu programu eno. Kale no olunaku olwaleero tuguddewo n'omukulu Reverend D.Balabye Ekubo omukulu ono gonnengera ndi naye era ng'agenda sooka atuyanjulire naye nga ebiseera ebiddako tujja kuba tumuleeta buleesi kye twagala atuyanjulire tusobole okumanya nti oguddako ajja kutandika nze Balabye Ekubo tusumulule enjiri omukulu nkwaniriza nnyo. Kale ssebo nange nsiimidde ddala mukulu Happy okunkyazaako okulaba nga ate onteeka ku mukutu kuno abawuliriza okulaba nga nange mundaba kati erinnya eryange nze Reverend D.Balabye Ekubo ndi musumba wa Cathedral wano ku St. Philip and Andrew Cathedral Mukono ndi omu ku basumba aba wano nebaza Katonda nze ge amannya gange D.Balabye Ekubo muweereza mbulabizi buno obw'Emukono ate mu parish eno eya Cathedral wano ku bulabirizi Mukono. Haleluya. Byebyo olina ekirala ky'oyagala okumanya? Siina nnyo engeri program gyeri nti ya kigambo kya Katonda. Ekisinga kye nandyagadde nga tetunatandika enjiri y'olunaku olwaleero biki ebyasinga okusindiikiriza okutandika okubuulira enjiri? Nze kubuulira enjiri bannange be nasomanga namu bubuto
era nze bampitirangawo musumba nga nkyalina muto nti nina ebikulo bye nakolanga nga biraga ng'omusumba nababuuliranga enjiri ne neeyisa yange okuva nga ndi muto gye neeyisangamu ng'eragira ddala nti ndiki nti ndi mubuulizi wa njiri era bwe nakula bwe natandika okuvubukanga bwe nti nempulya ddala nga njagala okubuulira enjiri nina abasajja be natunuuliranga abansikirizanga ne ngamba ze nga mbeerako ng'abasajja abo naddala Pasa Serwadda mwagala nnyo alina enjiri gy'abuuliramu n'owulira nga naawe muli eri osikirizibwa mwagala nnyo n'omugenzi Pasa Senfuma abantu abo nabo banteekamu amaanyi so nalabiraawo nga munange nga nyingidde obuweereza nga era nga tyowamma twakulabirawo ne bazadde bange bennyini nga baŋŋamba bandabirangawo ddala eneeyisa yange gye neeyisawo ne ku ssomero kwe nasomeranga nga bampa bifo bya buvunaanyizibwa ebyo ebyokubeera pasita ebyokubeera kusabisa kolaki nga kigenda kikolaki era nze nayingira obwawule nga ndina muto nayingira bwe namala senior 6 nga nina emyaka 22 ne bantwalirawo ogenda mu seminary okusoma era nze banjawula okumpa kola nga niwa myaka 25 nga sirina mufumbo kati namala kuweza myaka 3 nendyoka mpasa so ndigenda okaddiwa ng'ekkanisa ngiweereza emyaka 40 n'akaweerezaako emyaka 19 ng'omwawule ntambudde nno kola nginywezezza eno mu bulago Okay, kale kakati abantu abasinga okutulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa social media abantu abasinga bali bweru abamu babayita bakadaama abalala bali USA abalala bali UK abalala bali mu nsi ez'enjawulo Spain Netherlands n'ewalala yonna yonna be basinga okubeera nga batulaba bannyinaffe bano bataata baffe baganda baffe bayita mu kusomooza okw'enjawulo enjiri ya leero nandyagadde tusimbukire ku musingi ogwo otyo weebale nnyo mukulu Abbi mu butuufu ankoze bulungi gwe wenna awulira era alaba ebigambo bino njagala kukusomera ekyawandiikibwa kwengenda okutambuliza obubaka bwange obukunyweza gwe naasoomozebwa omanyika kati ebisoomooza bino tebiriiko Bugembe yayimba oluyimba n'agamba nti eno gye tuli wakulu n'ebitulumba biki bikulu buli muntu waali wasanga ebisoomoozebwa oyinza okuba naawe oli bweru eyo bikusomooza mu nsomoozo ey'okuba ebweru ate ne wabaawo ali mu eri endala nga naye asoomozebwa ali oluusi n'otuuka n'okutya ne waliwo ebigambo wano ebinsanyusa benjagala okukutegeeza gwe wenna ndaba ebikuzaamu essubi ebikunyweza biri mu Isaaya essuula eya 4 olunyiriri lwa 10 olunyiriri luno lugamba nti totya kubanga nze ndi wamu naawe tokeŋŋentererwa kubanga nze Katonda wo n'akuwanga amaanyi weewaawo n'akuyambanga weewaawo n'akuwaniranga n'omukono ogwa ddyo ogw'obutuukirivu bwange haleluya obadde oliza okubeera eyo nga mu butuufu olaba by'oyitamu otya ng'oluusi otya n'okubuulira mukwano gwo gw'obeera naye oba neyibbawo oba omuntu yenna akuli okubi ng'otya ng'olaba by'oyitamu bikutiisa olaba bye bakwogerera olaba n'empiza gye bakuyisaamu oluusi ng'otya n'okugamba ntya n'okudda eno bantu bange mu Uganda mwe navaamu ndi bwe nti bandowooza bwe mbeera eno ndi bwe nti ng'owulira otya naye Mukama akugamba nti totya okimanyi mu Bayibuli muno mulimu ekigambo nti totya kirimu emirundi 365 kitegeeza buli lunaku ne mu mwaka mulimu ennaku 365 kitegeeza buli lunaku lulina ekigambo ekikugamba nti totya lulimu ekigambo ekigamba nti totya Katonda wuno akugamba nti totya gwe munanga asoomoozebwa gwali ayagala okugwamu amaanyi ayagala okulaba ogamba nti nze ebintu mwana nze kati binsobedde nze ebintu kakati ndaba seetegeera abamu batuuka n'ogamba nti mwana nze kaneetuge kankole ngende mu mmotoka enkube oba nkunvuge emmotoka nkole bwenti neekole bwekiri nedda Katonda atugambye nti nno totya kubanga nze ndi wamu naawe olina Katonda ali naawe embeera gy'olimu eyo akugambe n'ogamba tokeŋŋentererwa kigambo kukeŋŋentererwa kitegeeza kuggwamu ssuubi kusoberwa kweraliikirira agambye wano ebigambo biri 3 benjagala okutegeeza gwe wenna ali eyo
oba oyita mu mbeera esomoozebwa oba oyita mu mbeera ey'ebibuuzo ebingi weebuuza why me why this bino lwaki birabika kunze lwaki tebigendako gy'obeera obyagaliza balala owulidde naye akugambye wano ekisooka n'akuwanga amaanyi haleluya wali oyo agenda okuwa amaanyi embeera gy'oyitamu munnange wandirabanga onafuye wandirabanga ebintu gwe bitatambulidde bulungi naye Katonda akugambye eyo gy'oli ebyo byolabanga ebikumazeemu amaanyi okimanyi nga mikwano gyo girinza okumalamu amaanyi okimanyi nga n'omulimu gw'olina gulinza okumalamu amaanyi okimanyi n'ekintu ky'okolaawo kiyinza okumalamu amaanyi naye akugambye nti nno n'akuwanga ki amaanyi olwo Katonda awa amaanyi oyo gwe njagala munnange okutegeeza gwe wenna andaba saawa zino tetulina mulala aw'amaanyi abantu nga bafubye okunoonya amaanyi kati sebe ennaku zino bantu banoonya amaanyi ekintu ekibawa amaanyi olwenolaba abantu kati eno mu Uganda abantu nga banywa buli kadagala konna kabawa amaanyi eriyo kokoliyoko eriyo simanyi sonsomola eriyo simanyi Mukama n'ayamba abantu bagala banywe ebyo webito badde mukuma naye awa amaanyi yani ye Katonda ebyo byonna wandibinywa wandikola ki nene bitayamba Katonda yekka yakola ki yawa amaanyi era munenkuzigirya nti agambye n'akuwanga ki amaanyi ekirala agambye n'akuyambanga haleluya mukwano gwo gulinza obutakuyamba n'omuntu gw'obadde weesiga alinza obutakuyamba n'omuntu alinza okujja eno n'akutwala eyo gye muli eyo n'amala n'akwefuulira n'atakuyamba ate abantu abamu bayamba balina kye baagala oli ng'akuyamba oluvannyuma lwegamba nsasula munange mbadde nga nkola kino bwekiri munange ali kusanga ewaziivu webati alyoka agambe sasula sasula ebyange byobadde ngaokola byobadde ngaolya naye Katonda yagamba n'akuyambanga tulina ayamba oyagala Katonda akuyambe mu ngeri ki mukwano gwange oyagala Katonda akuyambe mu ngeri ki otendewaliddwa muyita akuyambe ebyemirimu biganye muyita akuyambe waliwo ebikusobyekaawo ebyagala okukubuza emirembe muyita akuyambe kibula bapologulamu zino mukulu abyaziteekawo eri gwe olabenga nga bw'olaba bw'oti oddizibwemu amaanyi bw'olaba bw'oti owulye nga waliwo ekipya ne bw'oba owuliddeko buwulizi n'oteekayo ebirowoozo ku bigambo bino bigenda kukuwa essuubi agambye n'akuyambanga tulina ayamba ali omu yekka ye Katonda kitaffe ayinza byonna abantu b'ensi bayamba oluusi mala ne bakwogerera onagamba nze namuyamba oyo nze namutuusa aweewati nze namukolya kino ne bwekiti naye Katonda ye muntu akuyamba ate n'atakwogerera ye muntu akuyamba n'akuyambira ddala n'omutima gwonna kale owooluganda agambye n'ekirala ekisembayo kugambye ebintu bibadde bisatu nti n'akuwaniriranga banange ensi weetuuse kakati ensi yeetaaga kuwanirirwa ebintu webituuse kakati twetaaga kuwanirirwa ebyobufuzi bikutudde abantu ebyenfuna bikutudde abantu ebyamaka ebyobufumbo wawo relationship zitabanguse nazo bikutudde abantu buli kimu kyonna endwadde zikutudde twetaaga okuwanirirwa wanaagambye n'akuwaniriranga haleluya tulina atuwanirira gwe munange teri kintu kigenda kukuwanirira abantu bafubyeko okulabanga nga beewanirira bokka nene bigaana byonna kale oluganda gwabadda kibula Katonda agambye totya biki byoyitamu eyo biki ebikusoomooza mukwano gwange munange waliwo Katonda oyo atugambye ebintu bisatu n'akuwanga amaanyi n'akuyambanga n'okuwanirira wendi okuwanirira ebyo ebintu bisatu senga onoobikwata ogenda kuba munywevu bajja kutuuka n'okubuuza nti banange wakikola otya nga newakyuka ennaku zino nga kakati ebintu ng'oli musanyufu nga tomanyi nti no wamira ekkerenda lino haleluya lino lyekkerenda lyokka lyenjagadde okukwasa olw'essande olwaleero gwe ateze omukutu guno gwawuliriza naawe alaba mwaddala gwe Katonda gwayagadde ebigambo bino munnange bikubeeko ku kamwenyumwenyu ate mwana wattu
buli wofuna ku kamwenyu mwana wattu n'okunyirira onyirira niye ate buli wekaza weekapa ebezebwa buli omu tandika kumutegeeza bizibu kusoomozebwa bakanya kugamba wayi obadde otya sente olina naye nga wana wayakapakapa wenaki lwakulabanga obwesige bwe obujje ku Katonda. Njagala kukuzaamu maanyi, njagala kukunyweza, njagala kukuwanirira nti mu butuufu waliwo Katonda anyweza. Sebo byebyo ebigambo obanga ddala birina gwe bikutteko. Katonda yeebazibwe olw'ekigambo ekyo ssebo. Amen. Tukwebaza olw'ekigambo kya Katonda ekyo ky'osobodde okubeera nga otutwalamu. Awo tubadde ku ludda luli olw'abantu baffe abasoomozebwa abali ebunaayira abali mu mbeera boosi omanyi munnange okolera mu nsi si nsiyo oli mugwira poliisi yayo togitegeera enkola togimanyi byonna tobitegeera wabula olina kwekwasa Katonda nti alina okukuuma okuyita mu mbeera eno. Twebaza aba St. Paul Anglican Church USA okubeera nga nabo batunulidde nga ddala program eno erina okubeerawo era ne beeyama okubeera nga batambulira wamu naffe kubanga munnange ate naffe tukyasaba Katonda atukwateko tusobole okufuna entambula. Tuli bakaboda takisi kwegamba tutambulira mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ate nga twagalira ddala okuweereza eggwanga okitegeera. So twebaza aba St. Paul Anglican Church Reverend Michael Kafeero okubanga munnange yeeyama okubeera nga alaba program eno etambulira ddala maaso. Nfanfe wange twali mu busumba bumu kiki nga yankuuma so omwebaliza ddala okubanga naye amazima musumba weebalire ddala ate nsanyuse nnyo okulaba nga Habbi ono akumanyi Habbi ono wange maama Susan yamunkwaza ono so tulya naye obulamu tusanyuka anoonya n'okunoonya nantuikako okulanga message ejja gye muli. So kakati n'olw'ensonga eyo mbadde njagala twongere kwegamba abavubuka ennaku zino bafa mangu beetuze bagudde mukwano bakozeseddwa nti ensi ezeemu emize egy'enjawulo ezeemu ebisiyaga ezeemu kwegamba okukozesa ebidagaladagala ezeemu nti edda waliwo emize egyakolebwanga ng'omuntu atya n'okutya nga bagukolera mu nkukutu essaawa zino gikolebwa mu lujjudde weewaawo bantu kati ensonyi zaabagwamu. Kati mbadde njagala tuwe ekigambo kya Katonda ekiyinza okuddaabulira oyo alowooza nti omuze gwalimu tasobola kuguvaamu ate asobola okuguvaamu. Haleluya. Katonda yeebazibwe mu butuufu era ebyo byonna bireetebwa kutya nga bw'owulidde Bayibuli bw'egamba nti totya. Waliwo wano mu Isaaya essuula eya 43 okutandika n'olunyiriri olusooka. Ebigambo bino kambisome ebigamba weebiti nti naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda ggwe Yakobo era eyakubumba ggwe Isirayiri nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo oli wange bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe era ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambuliranga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro tegulyakira ku ggwe kubanga nze ndi Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo Kuusi ne Seba mu kululwo kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wakitiibwa naye nange nakwagala kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo totya kubanga nze ndi wamu naawe. Kati ekireetedde abavubuka baffe n'abantu kutya nakweraliikirira omanyi omuntu bw'otya bakukozesa n'ensobi yonna kasooba ng'otya buli nsobi yonna bagenda omuntu era atidde bakutegeeza mbu n'ensolo zino bakutegeeza empologoma emanya n'omusota gumanya omuntu ono nti atya bakutegeeza nti senga olaba omusota negujje bweguli naawe n'oyimira bwoti ddala mbu waliwo egundi waliwo akawoowo akakuvaamu akagenda eri omusota omusota ne gutegeera nti ono muki ono musajja munange era nagwo ogenda okolanga nakukoze gutya naye nti era bwotya bwoti waliwo akawoowo akakuvaamu akagamba omusota nti ono ki ono mutiitezi kankole nti akamulumbe. So n'abantu baffe abavubuka abo bonna bano wabeera mu mbeera ng'emulumbye alowooza
embeera ezze kumumalawo oba bw'aba nti abuliddwa omulimu alabira ddala ng'atalina solusoni ndala yonna n'oli bw'ajja okumulumba n'oba okumulimba amukozesa mangu ki ensobi naye sooka otegeera omuwendo gwo kubanga wano Katonda agambye mbuno oli wange tine bw'onootambuliranga mu mazzi tegajja kusaanyaawo amazzi kyekiki byebintu ebisoomooza byebintu ebijja eri obulamu bwo ebikumalamu amaanyi so kakati n'omuvubuka yenna eyo gy'oli yonna buli w'obeera mu bintu ebikusoomooza obanga omulimu gugaanye okulabika gugaanye leero naye enkya gugenda kola ki kugenda kulabika leka kutunuulya kino ekiriwo kikukozesa ensobi ate oweesubye ekikola kitya ekijja tegeera Katonda nti akwagala bino byoyitamu olwaleero bibajja ne bakulimbalimba nti leero obuliddwa sente kakati sente jangu ffe tukuwe sente zino zigenda kutuza sente ojja kuzirya naye ate zibe nga zikufiiriza ne future yo kati manya Katonda nti Katonda alina ekyomuwendo gy'oli bw'osoma Yeremiya essula ya 29 egamba I have a good plan for you mufubuka gwe musajja gwe muwala gwe mukazi gwe the God we are serving alina ebirowoozo ebirungi gye tuli kati ebirowoozo byakulowooleza birungi naye ate devil ajja n'akola ki n'akudisorganizinga so kyekyo kyenjagala kubazambuuza maanyi nti nedda bw'ofuna ebikusoomooza tunuulira Katonda fukamira ku mavivi saba Katonda ajja bikuyisaamu ate n'abantu n'emikwano gy'oba nagyo emikwano nagyo gikubuzaabuza abala bagenze mu nsobi mu mize emikyamu mu bike obufumbo ne bufa amaka ne gafa mirimu ne gifa lwa mikwano gyakola atya gy'obeeramu emikwano manya omukwano gw'olina musabi omukwano gw'olina gukwadvisinga omukwano gw'olina gukulaga Katonda omukwano gw'olina guli gutya so bw'okola ebyo ne Katonda mwetegefu okulaba ng'akola atya ng'akuwanguza haleluya oba nzizeemu by'oŋŋambye ate waliwo kyotazeemu omugezi ategedde weewaawo kakati awo tuvuddewo tujja tukuba segments ez'enjawulo kakati ffe tuli mu myaka egituuse okubeera nga olina omukyala abaana abamu tubadde mu covid wano wabadde omukambwe ennyo nti abantu abamu abaana abato ddala bazadde nga tebannatuusa bafunye embuto nga tebannatuusa obufumbo busasise olw'embeera y'ebyenfuna nti ebadde si nnungi kwegamba tufunye okusomoozebwa okw'enjawulo mu mbeera eno njiri ki gye wandibulidde omuntu abadde kwegamba tutambuli enjiri eno gye tuliko olwaleero tutambulira mu kutya kujja mu kutya oyo naatulaba so kakati nze nandyagadde omuntu ono afunye okusoomoozebwa atidde omwana azadde ng'alowooza bikomye tagenda kuddamu kubanga bw'abadde omu amagezi mu butuufu Katonda waffe gwe tusinza Katonda waffe ye Katonda alina essuubi era ng'ekyawandiikibwa kyenakuwadde ekiri mu Yeremiya essula ya 29 olunya olw'11 tugamba nti nze nnina ebirowoozo ebirungi gy'oli ekitutta ffe ffennyini kwerowoozaako ne twerabira Katonda nti alina ebirowoozo ebirungi gye tuli toyogeranga nti okomye kubanga Katonda nannyini kutonda yakyalaba future yo kakati abaana weewaawo kale okusobya kubaawo kubanga abo abaana bafuna embuto abalala waliwo be balepinga obulepinzi waliwo be balimbalimba owulidde be balimbalimba ogenda okakana ng'omwana afunye olubuto ate bw'afuna olubuto oluusi okugyamu olubuto kufa kakati bw'afuna olubuto oluusi atuuka n'ogamba nti nze nkomye sikyeyongerayo abalala batuuka n'okwesalira omusango ndi mwonoonyi kiki no we are serving a God who can give us a second chance Katonda gwe tusinza yakuwa omukisa ogw'okumeka ogw'okubiri
bw'obeera n'omukisa ng'oba ogusooka guganye never give up waliwo omukisa ogwaki omukisa ogwokubiri era bw'osoma gundi Isaaya essula ya 38 Keezeekiya ono bwe yakaaba nga bamuleetedde ebbaluwa emugamba nti ogenda kufa Keezeekiya yakaaba ne yeegayirira Katonda ne bamuleetera second report ne bamuleetera report ey'okubiri ng'emugamba tokyafudde nkwongedde emyaka 15 so naawe gwe omuvubuka ali eyo ebintu gwe byayonoonekera oba wawa omuwala olubuto nga tomanyi oba gwe omuwala naye wafuna olubuto n'otuuka n'ozaala yes kale zaala omwana wo naye ate Katonda yakwetaaga komawo eriye omugambe nti Mukama nkomyewo njagala mukisa ogwokubiri kale biri nabikola nga simanyi nabuzaabuzibwa naye Katonda ye Katonda atuwa omukisa ogwokubiri era singa ensi ffenna tutegeera ekyo tutegeera nti Katonda gwe tusinza ne bwerabanga omwonoonyi afaanana atya aboonoonyi abo ate Katonda baawe omukisa ogwokumeka ogwokubiri abantu boojerega abo abantu boosekerera abantu booyitako abo Katonda ojja kwewuunya mu ggulu nga bw'osanga ku mwanjo Katonda nga be baakoze eki so naawe ayafuna ebisago eyafuna okutendewalirwa eyafuna okukosebwa Katonda agambye nti alina ebirowoozo ebirungi gye tuli alina ebirowoozo komawo osome genda osome tomanya ng'ogenda okubeera dokituga abala ne batukolega nze nkomye neeteekemu omuguwa nfwe kiruma okwetta era buli woolaba buli wendaba abantu abeetuga ne beetane nga senga oba baawulidde ku kigambo kya Katonda ekibagamba nina ebirowoozo ebirungi gy'oli kale owooluganda leka kwekolanga kyabulabe kyonna oyinza okuba gw'olengerera wano naye ng'ate ye Katonda alaba your future haleluya kibula waliwo omwana mulenzi yayimba oluyimba lunaga nti my tomorrow must be greater than today hallelujah your tomorrow today people are laughing at you but tomorrow they will never laugh at you today people are despising you but tomorrow they will not do that hallelujah kati wezeemu amaanyi tandika okulaba nti nze ebyo sijja bitunulya oba nazaala nze kanyonsa omwana muteeke wali nvireyo mu kirasi ngende ensome so si kugenda ate mu kirasi n'omwana ng'oyonsa bw'osoma excuse me madamu can I go out ogende n'olubuto mu kirasi wenna luli bwe luti nga bumanyi abakazi ab'olubuto bawandawanda omukazi ow'olubuto ng'ali lubuto waliwo watuuka n'akyawa kati aliza n'okufuma omusomesa aliza okuva ne baana banne naye erinda ekyo kigwe dene Katonda alina ekirowoozo ekirungi gy'oli weewaawo. Okay kale nno gwe atulaba kansubire akadde wakanyize dda n'okusubscribinga wakikoze dda sharing emboozi eno eri munno ogw'omanyi nti ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo kubanga ffenna ensi this is not a perfect world. The world is not a perfect world but you can make a world a better place. Okukkirizako kwe kuleetera ensi okukugondera kubanga ensi erimu ebisoomooza bingi nnyo so singa tubeera n'okukkiriza nti Katonda ye yatutonda era ye Katonda gwe tulina okutambulizaako buli kimu kye tukola so kakati mbadde njagala kuba kati ku mukutu guno abantu bazze bandaba tuzze tukola charities ez'enjawulo to give a hand kubanga nze nina engombo kwentambulira nti sharing is caring and a giving heart is a blessed one so kakati nze nandyagadde tufune nandyagadde otwe enjiri ku nsonga lwaki ddala omuntu asaanidde okubeera nga agabanako n'omulala okugabanako n'omulala ekyo kya Bwakatonda kubanga ne Katonda mwennyini bw'osoma Yokaana essula ey'okusatu 16 Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'akola atya n'awaayo ekitegeeza okukkiriza kugendera wamu n'okugaba owulire n'okugabana tujja kugamba Katonda nti omwagala naye nga tokola ki
nga tuwaayo nga tushiyaringako ne bano to the needy people biki byonna era bw'osoma ne mu bayibuli waliwo wano mukama waffe Yesu Kristo bwe yayogera n'agamba mbuno nti abantu abamu bwe yajjanga yatuuka n'agamba mbu nali mulwadde temwanambula nali mukomera temwakola bwebiri ne bagamba twakulaba ddi Yesu n'agamba nti abo bonna bwe mwakikoleranga mwali mukolera ki mwali mukolera nze so kigambo ku sharinga kintu kikulu nnyo okulaba nga you share with your neighbor share with the needy ekyo kyabwa Katonda olaba ne Yesu mwenyini naye bwe yajja naye n'awaayo obulamu bwe bw'abanga yawaayo obulamu bwe naffe lwaki ffe naffe tetusheyaringangako tetugabanako n'abalala byonna byokola ki byoba olina buli kyoba olina yamba ku beetaaga yamba ku balina obwetaavu kubanga kyabwa Katonda kubanga bayibuli etegeeza Katonda asanyukira nnyo oyo agabana ki agaba n'essanyu buli woogaba ng'ogaba n'essanyu Katonda kimusanyusa nnyo buli woogaba ng'ogabidde ogabye n'essanyu teri kisanyusa Katonda kugabana ssanyu haleluya era waliwo mu bayibuli omusajja eyansesa abamuyita Koruneriyo bw'osoma ebikolo by'abatume essula 9 oba ssula 10 omusajja oyo Mukama yagenda yali musajja musabi nga w'amaanyi nga n'okugaba akola ki agaba yali yeebase lumu Katonda n'amugamba n'amugira mu kirooto n'amugamba nti Koruneriyo okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye bituuse eri Katonda ekitegeeza ebintu ebyo okusaba n'okugaba bigendera wamu tojja kugamba nti osaba ate okugaba nga tokola ki tugaba kulinga kutambula olaba buli wotambula bwoti sitepu bwoti kakiringa nti kusaba kugaba kusaba kugaba nga weeyongerayo kitegeeza buli lwosaba n'okugaba kola ki gaba era mwabali eyo gaba kubanga Katonda kyayagala gaba ate Katonda akusanyukira nnyo kiyaringako ne banno kintu kyoba olina kyoba olendoza kushiyaringa obadde ngamba kugaba omuntu to give back ng'ogaba ofuna omukisa kale mwabali eyo era kibudolaba kino kankikubulyabi amawanga agasinza okuba ag'amaanyi ge gagagaba kati bw'otunawa ne waffe Uganda bw'otunuulira ebitongole ebikyasinza okuba olaba compassion bazungu bebagaba kiki byonna ebitongole obiraba abalabi aba ADC biki abasponsoringa ekyo amawanga agagaba gegagaki ag'amaanyi kitegeeza naffe tuba twagala okubeera ab'amaanyi tukole tutya tugabe musajja ono mumugabirire mumuteekemu kaaji kubanga abantu bangi abawulira message eno abagenda okukyusibwa kakati mumuzaamu amaanyi ne mumugabirira ne mupromotinga ne mumukola ki ebintu nga bikola bitya kubanga n'okujja nze wano wazze okuntuukako tazze ng'aseka busesi mu kkubo ngenda azze alinya motoka yeetaaga sente na biki byonna buyambi biki byonna n'ebyuma ne kamera zino zonna sizakuseka busesi ndiseka busesi oseka busesi omanyi baliwe baga nti beeyi yanseko buseko waliwo oliwe yatandika nti beeyi yanseko buseko oli ng'atuuka oli ng'aseka egenda okuba ng'aseka tanawe bamuwa kintu kumbe nga biri yali hidden meaning kale so okugaba kyabwa Katonda era bw'ogaba ofuna omukisa haleluya amen kale nno gwe atulaba kansubire bingi byoyize mu mboozi eno twogere ku mbeera y'ensi nga bwetambula nga tuwunzika ensi ogirabira mu perspective ki olwaleero n'emabega bwe yali era senga abafu abaafu emyaka nga 3 emabega bazuukira saawa zino olwaleero luno ensinga bwefaanana balabika beekweka n'okwekweka erinzo beebalemera ddala ensi kati weetuuseyo endaba kati gye tugira buli kimu kyonna kiri ku supiidi buli kimu kyonna kati kipya buli kimu kikyuse enjogera ekyuse endya ekyuse entambula ekyuse embeera y'obudde ekyuse ebikira ebyobufuzi bikyuse ebyobufumbo bikyuse ebyaki byonna so bayibuli etugamba mugundi Baluumi essula ye 12
mu nsinga bwefaanana bweti. Baluumi essula 12 agamba bw'ati olunyiri bwe luti luga nti kyenva mbeegayirya abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweza kwammwe okw'amagezi nti so olunya olwokubiri so temwefaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja mulyoke mutegeera ebyo Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa era ebituufu. Ensi ekyuse, buli kimu kyonna kikyuse, naye nga bwekyusa tugambye tetwefaananyiriza. Katonda yayagala ebibye bisigale nga bibye n'ensi esigaze ebyaki ebyayise ebintu bikyuse, tekinologi akyuse, ebikyolaba naffe abali mu makanisa kakati naffe ebintu bikyuse, tuyimbira projekita sikulini zibeera muli eri abantu abazibiriranga muzibirire tusabe kati tokyagamba muntu ntuzibirira tusabe essaala ziri kiki abantu abakwatanga bayibuli eno bagende mu kanisa kakati abantu bw'otuuka mu kyaki n'ogamba abalina bayibuli muwanike oswala abantu kakati bayibuli ziri ku masimu era bagamba let us open the book nga mwana kati ensi yo edduka misinde kakati ate naawe bw'osigala emabega oswala kasita osigala emabega kati ffe ng'ab'ekyaki kakati ngwe tokyakuda ate olemereko gambe bannange mulete bayibuli mubeere ku bayibuli naawe kati manya omulembe kale gufana bwe gutyo naye nagenda omulembe nga oguza mu kutegeera Katonda. Haleluya. Ng'oguza mu kutegeera Katonda obanga tuli mu mulembe nti kati bantu tebakyaleeta bayibuli baleeta ki baleeta gundi baleeta masimu ye nawe gendera ku kikumule naye nga tova ku layini yaki ku layini ya Katonda. Kyekyo bwe kityo ensi bwefaananye bweti era bw'ogikompeyalinga ne ku mulembe guli kati ebyaluno era kakati olwaleero omufu bwazuukira najja mu kanisa n'alaba nga tuyimbira ku sikuli n'alaba nga ku gundi tubikula masimu nti ye bayibuli akwata ne ku mumwa n'agamba nti kiki kino ensimbi ebbanka twagendanga mu bbanka nga tusimba layini naye kakati ku mobayiro kuno oba oyagala kujyayo ogirako ku mugundi kiki yensi naye agambye tetwefaananyiriza ng'omulembe guno omulembe gulina ebyagwo ne Katonda alina ki alina ebibye tetwefaananyiriza era kamalize ne kana akali mu Befeso Abefeso essula 5 olunyiriri lwa 15 wera we lugamba 5:15 agamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambulanga singa abatalina magezi naye nga abalina amagezi nga mweguliranga ebbanga ennaku zino kale temubeeranga basirusiru naye mutegeere Mukama waffe Yesu Kristo kyakola kye kyayagala nti mu nsinga ekyuse bweti toba musiru manya nti kino bwekiti kino bweki nawe ate tolobera mu nsi tokola ki manya Mukama waffe kyakola kye kyayagala sebo kyekino ekitono kyenjagadde okunyonyola ku mulembe gw'oŋŋambe nti bw'ogerageranya omulembe gwa leero n'ogwedda nti guno ebintu bikyuse naye we bikyuka tutegeere tetuba basirusiru tutegeere Mukama waffe kyakola ki kyayagala bwe kiri ate kansube mubaddeko bingi nnyo bye muyize tugenda kubanga tumukomyawo ne Sande jja ze Sande nnya mwezi mulamba nga tufuna ekigambo kya mukulu Reverend D.Balabye Ekubo olwaleero no tusinzidde mukono naye ate tujja musanga mu bifo ebyenjawulo ku luno leero fe abamunoonyeza tomanya naye anaatunoonya nga ze Kampala ate twongera okubeera nga tufuna ekigambo kya Katonda buli lwa Sande wano ku Happy King Uganda tukiyite tutya emmere y'omwoyo gwo emmere y'omwoyo wano ku Happy King Uganda buli lunaku olw'e Sande erinnya tulijje wano olaba Katonda wakola ebinene emmere y'omwoyo buli lunaku olw'e Sande leero tubadde ne mukulu Reverend D.Balabye Ekubo abantu bano nga tubasiibula mbadde njagala obasiibule nesala weewaawo kale munnange kubanga okusaba era gwe mulimu gwaffe kale kankusabire Katonda omulungi ow'ekisa nkwebaza eri omusajja n'omukazi ali okutulaba ssaawa zino Mukama mmusabira twandibanga bino byonna bye twogedde nga mubutuufu bimukwatako
yandibanga atya yeraliikirira tuuka n'okugamba ani ananyamba ani anampanirira ani anampa amaanyi ni oli Katonda ayinza byonna. Kale nkusabidde Katonda oyo naawe akusisinkane akyuse ebyo nebadde biganyo oba obadde weeralika oba obadde otya oba obadde weebuuza ebibuuzo ebingi Katonda oyo kakusisinkane. Era nkusabidde oba obadde mulwadde oba obadde n'emirimu tonnagifuna oba obadde oyagala ku giving up oba obadde oyagala nakutuuka kukemebwa okulaba nga ng'okola ebyo Katonda ate by'atayagala. Olwaleero nkusabidde Katonda oyo akuzeemu amaanyi Katonda oyo akuwanirira akusanyuse. Nkusabidde Katonda abeeko kyakyusa mu bulamu bwo. Nkusabidde Katonda olwaleero akuwe ku ssanyu ly'obadde tolina. Nkusabidde olwaleero Katonda abeeko ekipe kyagenda okuleeta mu bulamu bwo ofune ku simayiro empya ofune ku simayiro ofune ku mirako egenda okujja gy'oli otegere nti Katonda abadde wamu nange. Kale Katonda oyo akuwanirire. Era nkusabidde omukisa gwa Katonda ayinza byonna ogwo gwa kitaffe n'omwana omwoyo omutukuvu gukubeereko gubeere ku nteekateeka zino zonna gubeere ne ku byuma byo n'abategesi bano bonna gulimo tuvaako emirembe n'emirembe. Amiina. Kale agweno atulaba sibula lumu n'abafulaba era mikwano gyaffe mwenna abandaba abasoose okundaba kabadde bampulira banange mbatumire ddala Reverend Kafeero Reverend Kafeero obimanyi bulungi byotukolera eno. Katonda yeebazibwe. Suzanne ate gwe Suzanne olinayo akensuso Katonda yeebazibwe nnyo. Ate ne mukulu Habbi ono sebo naawe nkwebaza nammwe mwenna Katonda yeebazibwe abawa omukisa baale. Okay, kale bwentu bwengenda okubeera nga nkusiibula buli lunaku olw'Essande emmere y'omwoyo wano ku Happy King Uganda. Tugenda kubanga munange tubaleetera kwegamba comments zino ze mujjo tuwa olwaleero Sunday eno kye kigenda okutuwa kiki kye mwagala twogereko omulundi oguddako. Naye nga tujja kusaba era atakumira mpeera nga bulijjo atukuume bulungi nnyo tusubscribinge tusharinge tusobole okubeera nga tweyongera okuwera kamu gwe muganda tuwere ate tusharinge n'abalala bamanye nti emmere y'omwoyo ebeera wano ku Happy King Uganda bunaku olw'Essande. Mbere bulungi mweraba. Amiina.